Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Buganda eri masanganzira nze ndabye okuleka abaana benzadde mbeerekaye abooluganda n'emikwano gyengenda ndi wakudaaga. Ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 1966 buli muganda agoberera ensonga za Buganda nkimanyi nti olunaku olwo olina kalenda, abatamanyi lwe lunaku. Kawenkene yasikizibwa embwa eyali pulezidenti wa Uganda Milton Obote lwe yalumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri n'abula kate kumutta n'amuwaŋŋangusa era mpaka lwe baamuttira mu buwaŋŋanguse. Kimukaabya buno si bwenkanyanga n'abayindi baasaba ebizimbe ne batabamma Abaganda twali akyoba bwenkyebuuza nkaaba bukaabi. Yali nnaku wabula si ensonga y'olunaku olwaleero. Ayagala okumanya ebyafaayo ebyo nabyo tulibasomesa olunaku olulala ensonga gye nziza okubabuulirako era yeetoololera ku lunaku lwa Meeya 24 olw'omwaka ogwa 1966. Abasajja abola abatudde awo mu maaso ye mwami Mubiri Njuki omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda Ssaako n'omwami ayitibwa Ddungu Musisi w'Amawulire mu lutabamiruka oba mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. Abo babiri kwe tugenda okuseetula ensonga. Olunaku lwalire Ssaawa 3:45 ogenda kuwulira ebintu naawe weewuunye. Sajja bwafaanana olwava mu nsi ye bamugoba mu nsi ye bajjawo enkola. Njagala okujjukiza abantu mwenna abatasera nnyo okugoberera byaliwo nti okuva Meeya 1966 Obote lwe yalumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri yalufuula Barracks. Juzi omwaka gwa 1997 nga retired general Yoweri Kaguta Museveni ali mu buyinza lwe yajja amagye ne gava mu lubiri. Okuva olunaku olwo Abaganda abeegattira mu kibiina eky'abazzukulu ba Buganda batandika okujjukira ebyaliwo ennaku z'omwezi nga 24 omwaka ogwa 1966 naye okutandika 97 we batandika okukuza olunaku olwo. Bano olunaku olwo balujjukiranga olw'abazira abaaliwo mu kiseera ekyo okulwanirira obwakabaka n'okujjukira ebyo ebyatutuusibwako. Ngera bwemba nganzo omwanjuzi mbajjukiza nga Desemba 7 1941 Abajapaani bagikolera basuulako bomu nga January 2 1968 abasawo bajjukira lwe basooka okugyamu omuntu omutima ate n'alamuka nga Maachi 1937 Canada yejjukira lwe basooka okukkiriza abaddugavu okulonda. April nga 1849 lwe basooka okuteeka etteeka eriwo obwannannyini ku kikwanso nga baliwa Walter Hunt nannyini bikwanso mu nsi. Maachi nga 17 ne Rubber Band zo ze mukozesa nalwo olunaku lujjukirwa nti eyateeka etteeka ly'obwannannyini ku Rubber Band. Ate era mujjukira January 19 1993 ye Louis Kabaka w'e Bufalansa we-16 lwe bamusindika ku kufa. Kyewuunyisa kyendeese olunaku olwaleero. Wakati w'enkumuliitu z'ennaku ezo zonna ze mbabuulidde ezimu nga nzijjukira nga tezina na mugaso mu byafaayo byange, njagala mbaleetere pulogulaamu eno ate mwewuunye. Abagikoze bampadde ebyafaayo bingi naye ku lw'obukulu bw'ensonga njikutuddemu ekitundu ekisembayo nsooke nkibazannyire. Ndibazannyira ekyasooka mu kunnyonnyola ensonga zonna. Wano wokka mu Bwakabaka bwa Buganda weewali omukulembeze ate nga mukulembeze munene nnyo mu Bwakabaka eyakeera ku makya n'awera olunaku n'awera okujaguza oba okujjukira olunaku May 24 ng'aluwera nti teruddamu okujjukirwa olw'ensonga nti waliwo abanyiiga nga lujjukiddwa. Abajjukira okulumba olubiri mujjukira bulungi abaali emabega w'okulumba olubiri ono nga ye Kawenkene Obote ne banne abangi. Katikkiro Charles Peter Mayiga yakeera enkya n'agamba abazzukulu b'Obwakabaka ba Buganda nti bakomye bunnambiro okujjukira olunaku olw'okulumba olubiri luno n'ebikolebwako nti ye n'abalala banyiiga nnyo kuba lubajjukiza ate tebaali agadde kudda mu nnaku. Ensonga ey'okubiri nti waliwo be banyiiza
nga bajjukidde olunaku luno y'ensonga lwaki baalulinnyamu eggere. Olunaku luno lwali lukuzibwa buli nnaku z'omwezi nga May 24 okujjukira abazira b'Obwakabaka bwa Buganda, era nga mu mbeera eyo waabeerangawo okutambula ng'abatambuze abaali bajjukira olunaku baasimbukanga ku wankaaki nga batambula badda ku masiro e Kasubi ewagalamidde abazira b'Obwakabaka bwa Buganda. Mwenna mukimanyi eyo ku masiro yewaabeeranga emikolo yewaabeeranga entikko y'emikolo egyo, era baasookanga kujjukira n'okukungubaga kwabo abaafiirwa obulamu bwabwe. Era mu kaseera katono nnyo ng'olunaku lukuzibwa, Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda yasiima olunaku n'olukuzibwenga, wabula yajjamu ekikolwa eky'okukungubagiranga abo abaali bakoze eki, abaafa ku lunaku olwo, n'ateekawo okujjukira abazira. Olunaku olwo lwaggyibwa ku baalutandika ne lutwalibwa e Mmengo, era nga Mmengo n'etandika okulutegeka. Naye terwali olwo Mmengo ng'eyitira mu Katikkiro aliko kati yayimiriza okukuza olunaku luno mu mwaka gwa 2017, era neewa ensonga nti waliwo berunyiiza nga lukuziddwa. Mu byo byogenda mukulaba mu programu y'olunaku olwaleero ku Media Choice Television saa 3:45 y'ebbaluwa abazzukulu ba Buganda abatandika olunaku luno nga basaba Katikkiro nga bayita mu muwandiisi ayitibwa Mwami Mubirunju kyali ku vidiyo eno, yennyini atuddeyo ku vidiyo eno Ssaako n'Ow'Amawulire. Mu bbaluwa egamba nti ssebo okusaba okusisinkana Katikkiro wa Buganda, nkulamusizza nnyo era nkwebaza emirimu gyonna gy'okola. Ebbaluwa ebbiri ze wawandiikira Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga eyanga 28 n'eyanga 13 Ogw'Ekumi 2018 ng'omusaba omwaganya okumusisinkana yazifuna. Katikkiro antumye okutegeeza nti ekiseera kino alina emirimu mingi, bw'aba afunyeewo omwaganya mu maaso awo tulikola enteekateeka y'okubasinkana. Oyo yali muwandiisi Shifa na Mubiru ng'addamu bano nga Katikkiro amaze okuyimiriza okusaawa enteekateeka yo n'ejjukira olunaku luno, era ng'amugamba nti Katikkiro yalina ebikolwa bingi eby'emirimo yalina okwenyigiramu, eno ensonga teyali wa kugitunulamu. Mu puroguramu eno ekitundu kino mbaleetedde ng'ennaku z'omwezi 24 waliwo wajja kubaawo okujjukira olunaku luno. Abaliwo ensonga ze beemulugunya ne lwaki ensonga eziri emabega wa Mmengo wansi w'Obukulembeze bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kwe yasinziira okuyimiriza olunaku olwali badde olukulu ennyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Lindirira olwaleero ssaawa 3:45. Nebaza abatono bambi abafubye okulwanirira Buganda, muyogeyoge ennyo baana battu, ekitatta mwima tekimala nti teeka okumira embeera embi okusinga okulaba abajeeza Kabaka ebinaddirira kizibu bimanyanga, naye sitiridde sseggwanga ondabiranga ddala kitange Ssaabasajja Kabaka owa Buganda. Kino kyenkoze ekiggula maaso Abaganda beebase okumala ebbanga, abakkaabya amaziga tebeeyibala gyetuli abalumirirwa ennono n'ensi yo, waakiri kiwuki okuuka ejjembe naffe tugenda kanula amaaso olefujji tewabaamu wakitiibwa gye ŋŋenda kaŋŋomya embeera ekaaye kikutte Kabaka mugawalaayi ebinaddirira nywedde masajja.